kati nga tukomyewo ewa Ssenga Mabirizi senga obuuzizza obwagazi bw'omukyala we buli. Senga emyaka gye nnina saagala nkulimbe. Nsambyeko emipiira egiwera. Emeka? Nedda ate awo sijja kutuukawo. Yogerawo. Emipiira nsambyeko egiwera. Naye kye nazuula kiri kimu nti mwenna obwagazi tebuli wamu. Obwagazi bw'abakyala bonna tebuli wamu. Eriyo omukyala gw'osanga nga yo obwagazi buli kungulu wano era nga ye ne bw'okwata n'oyisaawo kungulu yo olredde asobola okukimalira awo kungulu nga teyeetaaga na munda ogendeyo era ng'ayinza n'okukuba oluyi nakubuuza oli musiru munda okimayo ki ekintu kiri wano waggulu wano kungulu kikyonoona munda eri oyo n'aba nga obwagazi bwe buli kungulu. Neebaayo omukyala omulala oba nga yo obwo bwe buli munda ng'era ye bw'ogezaako okuba nga avaayo alwana nnyo n'okukuzaayo ate era bwakukwata bwati n'akunywereza ddala oleme kuvaayo nga ye obwo bwe buli munda. Kale kiki ky'olina okukola ng'omusajja? Omuntu yenna ategeera mu communicating nga muyingidde mu kazannyo ako. Mu nsonga eyo communication erina okubaawo ne mukwata mpola ekintu nga mukitandika n'ostadinga ng'omuntu yenna bw'onojjanga emmotoka togivugangako gwe mulungi ogusoosa ogivuga osooka n'ogyekebejja ate bw'omala bw'oba ogivuga tosooka kudduka speedi nga gye wamanyiira edda ogivuga mpola bw'ostadinga buleeki nnungi esibira wansi oba waggulu. Emmotoka ezimu buleeki zisibira wansi, emmotoka ezimu esibira waggulu. Kati n'olw'ensonga eyo bw'oba ne munnoowo bw'oba onoomuwoomerwa kubanga emirundi egisinga omuntu yenna bw'oba osazeewo okusinkana ne munno kye mukulembeza guba mukwano. Abasajja abamu tebakimanyi nti bwe mugenda mu kikolwa ekyo buli muntu alina okuba ng'afunamu. Abasajja batono nnyo abakimanyi. Abasajja abasinga obungi bajja beeyagaliza bali serefishi ye kyanoonya kumala kizibu kye lwaki ova olaba nti omulaba alwanira mimwa yayagala kuteekamu okole eki ye n'apikaapika yayagala kupika yayagala obeere nga y'omufaako nkolera kino nkolera kiri. Naye ate kyandinyumye nnyo n'olaba nti omanyi omuganda agamba nti ono alya n'oli alya yemmere ewooma kati nakuno okwekalakata ono awoomerwa n'ono awoomerwa kekazanya akanyuma webale nnyo. Kati emirundi egisinga akazanya ako kanyuma nnyo nga mucommunicatinga munno n'akubuulira naawe n'omanya bw'ogenda okuzanya ekintu lwa nsonga nti abantu bano bonna si kyekimu banjawulo. Ow'okungulu ajja kubuulira nti owanyinze tambuza bwoti ekintu wano lw'ojja okufunamu so nga ate oli buli lw'omukyamula n'akyamuka n'awoomerwa reaction ye gwe bwe buwoomi bw'ofuna. Omukyala buli lw'omusuula eddalu gwe n'omutuuka w'omutuusa olw'okuba ky'okoze gyekiri reaction ye bw'areactinga gwe naawe kwe kufunamu naawe gw'osooka okulaba nti onoonya omuntu ono ye obwagazi obwo bwe buli luddawa. Kati tulinayo bannaffe abalina ensonyi naye tasobola kubuulira munne kumugamba nti omanyi munnaye nze bw'onkolawo enti weefulirira obuwoomi. Anti era kati munnange bw'oba n'ensonyi era omalirizo ojja kuviiramu awo ate oba tosobola kwogera. Naye ate era sitiiru ensonyi oluusi zitera kubeera n'abakyala naye omwami olina engeri gy'oyinza okukwata munno bulungi. Eriyo n'abasajja abalina ensonyi naye be batono n'omusanga ye talina wadde ekigambo ekimu kyagenda kuvaamu nga tasobola kubuuza. Omunaayingira akazanya ajja kusirika paka emukavaamu lwali ludda wali ku missionary agenda okwogera nga kugamba mpozi ssente mmeka ezikutwala. Senga kyogamba abo bakyali baiti wangi ng'olwo biri ebiganye wali agenda bikompatisetinga na ssente oba ugambe nange simanyi ate be bakyasinza okubuuza senga omukyala mukwate ntya senga nkole ntya kakati nze ngenda mukazannyo simanyi wakutandikira. Nedda ekintu ky'akazannyo kino emirundi egisinga ate omuntu bw'aba anaazannya akazannyo nze ngamba nti gwe omusajja ky'olina okusooka okumanya kendeeza amaddu sooka okwata amaddu gateeke wali. Amaddu gano gabafiiriza nnyo olw'okuba omuntu wamwesunga dda n'oleeta amaddu gonna tukimanyi nti omaze ebbanga tolya ku nnyama ya mbuzi naye bw'obanga wagifunye
nebanga yazze n'ogigula n'ogireeta kkiriza nti gwe nnyinimu kkiriza nze nnyinimu bajja kumpa esinga obungi era manyi ogenda girya nga tewali akupapya abagenyi ne bwe banajja 100 era ojja kuba n'obudde obuli embuzi topapa kwata mpola kwata mpola bakubuuza ddamu kikikupapya gwe kwata mpola banga atagirye nagirya okiraba ate abasinga kiva ku ki abazadde abamu ne babanga bo bamanyi nti bw'atwala akasaayirizo bw'aba alina kyakoze n'akulaga akasaayirizo ako n'amaanyi agaaga amangi abo be basajja ab'enzinambi abatamanyi kyakukola ye nga amanyi bumanya nti wembeera munda n'enkola speed kwe kunyumirwa kw'omuntu so nga ate oluusi obeera omukosa naye okimanyi senga nti abasajja bano bassemaddu abateekamu amaddu mu bintu ebyo bafiirwa bingi obadde okimanyi kubanga ekintu kyonna bw'oba oyagala okiwoomerwa kiwa obudde take your time ate bano okukkiriza nti kino kyange nalumasa agendekedde nti yange tewali wagenda jindi ako newe muli nomusibyewo n'okusiba omusibyewo talina wagenda kuli kyekikupapya lwaki totwala obudde musajja munnange nosobola okulya ekintu otuno naawe osooka newefuulayakuba obufaananyi nakuba obufaananyi ngayinza n'okubala naye oyo omukola otyo senga abantu bwe batyo nga bakwasizza abantu obusungu bangi oyo bwati olwo omukwasaganya otya omulabira bwoti ng'abikoze omulundi ogusooka tomuwa chansi yakubira ayinza okuba nga ye muntu ate tewamanyira bya bwenzi bw'obanga toli mwenzi kati bw'oba ye muntu wo walabeera binene nti no bya justi buli omuleka n'agenda n'agabatukkanira eri naye bw'abeera nga muntu wo ddala ddala mutufu omwagala ku mutima mubuulira amazima matuufu anti ate abamu obuzibu bwe tubasangamu buli bumu nti tebaagala kufuula kubagambwako mbu bo baba bamanyi bw'atayagala kugambako gwe mukusibu mbu bo baba bamanyi mbu ye tomusomesa kyakkola atayagala mugambako naye ng'ekituufu bwe tubeera bwe tuyingira mu nsonga z'omu kisenge ani yandisinze okuwuliriza munne senga sayisi zombi tetugaana naye nze nsuubira nti kuliko sayidi eyina okusinga okuwuliriza mukyala yalina okusinga okuwuliriza byeŋŋamba byenjagala oba omwami kubanga kino ekintu kya mukyala okusinga yagenda okukuleetera okunyumirwa bwaneebowa naawe ojja kwebowa nakino kibagambe ti engeri ennaku zino gye baagala ennyo amazzi tajja gafuna nga tawuliriza kyoyagala engeri gye bagaagala ennyo kimanyi ogaagala nnyo guno naye tojja kufuna mazzi nga tokoze ekyo oba nga towuliriza nno kyagamba bw'oba oyagala okufuna ebirungi mu mukyalo oyo bangi nnyo tubeeko okukola oyo mukazi mukaluuta alina amazzi biki naye ng'obuzibu buva kubeera nga tetwebuuzizza ku mmwe nze nsuubira nti ne bw'oba nga obadde oyagala amazzi ago era beera ng'owuliriza omukyala kyagamba ate osobola okubeera ng'ofuna ebirungi byokola ki naye abasinga tebakimanyi nti abakyala bano okuwuliriza oba okubeera nga balina bye bagamba okusobola okubawuliriza nti aba akikola ku lwa bulungi bwogwe aba akikola ku lwa bulungi ate nekirala omusajja ekyotamanyiddwa leero bw'obeera ne mukyalawo muwaane nga muli mukikola muwaana ajja asobola okukuleetera amazzi naye buli wobeera ng'okabula bufanyizima nti obugambayo obugambo obunyuma feelings zijabula nabeere nga senga kyogana n'abakyala baagala obbawana n'omuwana oti omuwana byalina ku mubiri ayira nti wakola ebundi ettama byalina ku mubiri byowaana mukwana olina ettama mbadde sirirabanga naye ndifunye ndisanje ku mukwana oliko egundi ensava n'obeeranga agenda okulya wangi obeeranga agenda okulya kyogamba ekyo nakyo kirina kyekyongerako kinene nnyo kikolera ddala tusenga era abasajja bali omuwane bakyala abulala
baba badde mukalujjo leero bwomuwanola wangi naye abakyala baagala nzijukira n'akayimba k'omukyala ono yayimba nani ono nti abakyala twagala ki nti twagala kutuwaanawaana nkajjukidde mukyala yayimba akayimba nga tomuwaana ajja tuuka esawa kuze naye gwenjagala gwe gala tolina bugambo bw'omugamboyo bwanjawulo nedda senga kati njagala okukifunamu emirundi ebiri omukyala yeetaaga okuwaana wano ne bwe muba temuli mu kisenge oba mumuwaanire mu kisenge ne muba temuli mu kisenge kati ate nze empanda nje bwe mba saamanyira kuwaana oba tewamanyira kuwaana gwe mukwano olwo ogubowa oba ogenda kumubowa kyeteekemu wa tewakimalira kyeteekemu omugambo ko tinina egundi onkuba leero baaba okinkola nayinza okusinga mbadde njagala wali mu kisenge awo wonna wakola kiri kyenjizeewo kyekyokugamba nti bw'oba oyagala okufuna ekituufu nga muli mu kazannyo wuliriza nnyo oba faayo nnyo okumanya omukyala kikyayagala nti buli lwonookola ebyo byayagala ate gwe ojja kumaliriza nga kiddawo bwofunamu neyanza nnyo senga eyanzeege nga mikwano tusiimanye tusiimira ddala ate abagoberera senga mabirizi ekyokukola mu kimanyi namba y'essimu eri 0709733114 jangu otereza amakaago amaanyi mazzi waya byonna era namba z'essimu mujja na kuzisangawo awo ku screen enamba z'essimu zonna weeziri bikwatagana n'amataka mukwano teweerabira kojja Jackson yeyekka aliwo okutaasa mu mbeera eyo ng'ayitira mu kampuni y'abakadaama eya Alloy Golden Cycles Limited Property Consultants and Real Estate Dealers. Amayumba tugalina, amataka tugalina mu bifo byonna mu Uganda wonna. Gwoyogera bwogezi njagala potopoto nga ffe tukufunira ttaka njagala kabaale nga gwe tukubuulira kyetaagisa naye nga tusiima nnyo nnyini olw'obuwagizi bwamme tusiimira ddala Mukama Katonda abatukuumire.